Judith tumwaniriza era wabulanze y'omu kwabo abaaniriza with caution. Mwana bw'aba yayokya essomero n'akomawo ku ssomero ng'oli headmaster tibanaye mu nsi omutima guyinza okukulwanika tagenda kudamu kulyokya kati naye nga tumureceiving n'ekisa naye tulina okukola ki ekirina okukolebwa. As far as Judith tumusabira willing tukubeera ku kakiiko ak'abasumba abamuyamba the restoration, the committee for the restoration of Sister Judith Babirye, obuweereza bwe Mukama abuyimuse tusobole okuwulira oli Babirye oli bw'obeera muganda wange oli pastor nemanya nti olina omutawaana oba oli musiyazi oba kiki. I don't go to the police, I don't go to the court nkuyita neŋŋamba nti bannange abasumba tutuule twogere ku muganda waffe gende mu coaching room. Lwaki mulwanira ku kisaawe kati olwokubeera ennaku zino ebintu biri public ekintu kasita kibeera public kirina okubeera handled publicly and also privately. Judith okuva ewe omwami we yali public. Judith okufumbirwa omusajja ono kibadde public. Judith okugenda eri agenze kibadde public. Yagenda mu kyama, by the way, yagenda mu kyama. Otherwise nze bwe mba njogera ku nsonga za Judith sizogera nga Judith yeka, njogera ku bugazi bwonna obw'ekkanisa obwa Uganda nti tulina okwekola mu omulimu okukomyawo to restore the dignity of the pulpit. Otherwise we are laughing stock. Kwa kati Mbonyi atera ogamba olwo yagamba awo nze waliwo omuwala wano pepa ze simanya zaali zaabate ebigezo teyabiyita naye nze mu mwoyo nagenze nembuuka nenyingira mu main building nenyingira mu computer nenzitereeza. What are you talking about? Bintu ebya kiyaye muyaye. Kati batu sasa mwebale musuula neka kati bamuzengu abote basobola Katonda ino okuyingira mu abasumba kati mwoyo wa Mukama bw'atandika kuba kati akaketwalabye kiraga nti waliwo pulse kibeera ng'omuntu afudde n'atandika naye yayisimula naye ng'ekituufu akoze eti agenda abadde agenda katuyina omukomyawo kati Judith bambi alina okuyambibwa obulokozi bwe okwenenya kwe kubeere proper kubanga ekintu ekisingira ddala okubeera ekizibu y'omuntu agezaako okubawa nti ntandise nate naye ate n'akola ki ne wayitawo akaseera kano n'akola ki nagwa makati waliwo omusajja bali bamuyita Jimmy Swaggart wamuwulirako yali abuulira enjiri Jimmy mu 80s nalinga na miryango nga ndaba Jimmy Swaggart ng'abuulira enjiri ne tukaaba ng'olula mwoyo akuyingidde. Negala ekizibu Jimmy Swaggart naye yalina ekizibu nti yayinga ayinamu akaze k'obwenzi kati ate naye akazaako ndowooza nga agula bamalaaya ne bamuwa masaaji biki kati ate n'afunayo olutalo n'omusumba omulala eyali akola ekintu kyekimu kati Jimmy Swaggart n'avuma oli nti gwerekera ogula bamalaaya kiki wenenye kati oli naye kye yakola nti nafuna kamera namuseti abi Jimmy Swaggart yali ageze okufuna massage noza naye ne bamukuba ebifaana ebiva naye kati we bivaayo najja naye nenyanga akaaba so sorry I'm so sorry the public ku TV I'm so Jimmy Swaggart yalinnya ddene nnyo kati nkolaba olese connection ya Judith Babirye I'm so sorry ng'akaaba kati ne bamugamba nti naye Jimmy kyoba okola nti obuweereza sooka obuleke tula wansi okumala ng'omwaka gumu bwebiri tukuyambe tukuggyemu kazambi oli nga bwe tukusabira bw'onoonya Mukama bw'otereeza. Jimmy naga no, you know what, the ministry's got to go on. We have to get finances. You know what, we got to go on. After kati ne bamugamba tibale tula, please sit down. Naga no, you know gango ali munange ne baga ndi kale katuleke era waitawo emyezi ng'ebiri esatu bagenda okusanga musajja wa Mukama Jimmy Swaggart era ng'ali n'ekiwala kirala banna kati bonna baddoona ne bagira bati era Jimmy Swaggart olwaliro wadde mulamu teri amunoonya teri ayagana mula because you know waliwo bagamba twice beaten once shy kati waliwo okugezaako okwenenya naye ate
there's a boy who cried wolf. Kastora kakagamba nga a wolf, omusege. Aba ne bajja ne nakaseka. I was joking. Era naddemu ne kakola kati ate omusege lwe gwajja gwe nnyini. Nobody believed him. Okay. Kati Judith ekintu ky'alina okukola alina okufuna abasumba abatume nga bataano abali steady bamuliisa omwoyo omupya. Bamuliisa omwoyo. Then mu kimu kye balina omubuulira Judith alina okuddayo ewa mwami we Samuel niwo amwenenyeze afukamire agambe nti Samuel nsonyiwa akkirize Samuel nkomyawo. Kati waliwo abagamba nti omanyi Bible ega nti omukazi kasita aleka omusajja n'agenda ate neyebaka n'omusajja omulala talina kukomawo eriye. Kati it is true. Naye waliwo Mukama lwe yayogera mu Hosea ng'ayagala okulaga ekisa kye n'agamba Hosea genda wase omukazi alimu omwoyo gw'obwamalaaya. Kati Judith alimu omwoyo gw'obwamalaaya at the moment. Yes. Judith wabala kwenenya nzemwagira yebale kwenenya. Judith abadde omwoyo gw'obwamalaaya atutte omusajja mufumbo oyo malaaya. Kitege bade omwoyo ogwo gubadde gutambula nnyo nono bujingo omwoyo gw'abwamalaaya ne bano wano musimaya sematimba simaya tutte process by process bw'amalaaya gamba waliwo omwoyo gw'olabira no, by the way waliwo ne bino ebyokweyerusa kino kya bw'amalaaya mu basajja oba ne bakazi abantu balina kweyerusa musumba. No, kati abantu beyeruseeko kati ayinza okubeera nga toli malaaya naye kankubuulire ekintu ekyo okubeera ekintu Mukama kye yakukola n'otandika okivaamu. No. So nze bwe ndaba Judith ensonga ze nze ndaba nga ogamba nti no COVID bulwadde bunene nnyo tobuzannyisa. It's a big one. That's why Museveni can even shut down the entire economy at any time. Kati ne wano mu balokole we have a huge problem, man. To have a huge bujingo abalokole tulina ensonyi nnyingi nnyo. Arthur, we got a huge problem. Abasajja tebakyalina ensonyi abasumba b'ennaku zino abasinga bafu ebyobugagga. Omusajja yali mugagga nnyo Ssenfuma muwala we abadde atunda tangawuzi ku street. So twebuuza omwana w'omusumba yakafa less than a year. Omukyalo oli alidda mbu yali yawasize obwokubiri mbu. No, ebiro tobigenda namu. First of all, there is always rivalry for assets. Owulira ate n'ekintu kino ekyokugamba nti n'omusajja afudde ebintu bye tubitemetememu, that's gotta stop. Kiki mukole trust n'ekintu kino omusajja abadde neyeekanya zitemyemu zonna ono atwaleyo kiki ekyo kyekiri ensulo y'obwavu. Omusajja alwanya azimbye essomero titulitememu kati. No. Kati no. Then tubino bibaleeta simanya omukazi. By the way nze supportinga nnyo omukazi. Because nkugambye 50% is me, 50% is what? Ye mukyala. Kati mukwatagane bulungi wansiiwe sirowooza nti omukyala oyo tajja kuba bulungi okuyamba naye waliwo okugamba nti okusobola okufuna kiri omanyi omuntu okusobola okujjamu ekintu akuvuma. Kati nze ndi mukulu, I'm 54 years old. I am old enough to know abantu abanvumisizza baga pastor yayogera ku pastori yasuubiza abaana kubawa ssente. Absolute lies. Olwo pastor yantwala mu kooti wano nanteekako emisango. Yayina emitawaana gy'abaana abamugaa nti pastor tusiyaga. Kati mu kifo ky'okwesetinga nti no okusolvinga ensonga yaabwe n'akwata nze n'anoonyayo abalala ne batuteekako nti bano be bawa ssente bano abaana. Abamusango bagwaddawa. Mwana baatusingisa omusango ogwo. Twatuuka okugaa nti bano katuwe defense yaffe ne baggalawo. Naye ekibuga kyona kimanyi nti ono nze pastor yayogera ku pastor oli nti musiyazi. Nze soogerangako nti oyo pastor musiyazi. Wabula abaana be abaali mu kkanisa ye abamukubira ennanga abamulekwa be baani. Era ne mbaga nze temunteeka mu bintu ebyo. I don't want to know about it. Sibimanyi. Don't nene bansigazaamu. Asa kubanga nze saagala kubeera mu buvuyo obwo.
I don't want, by the way, nze Arthur bw'obeera muganda wange oli pastor ne manya nti olina omutawaana oba oli musiyazi oba kiki. I don't go to the police. I don't go to the court. Nkuyita ne ngamba nti bannange abasumba tutuule twogere ku muganda waffe. Gende mu coaching room. Lwaki mulwanira ku kisaawe? Nuga nti abazanyi ba Arsenal babiri bali namba 11 ne 9 bali mu kubagana ku kisaawe. What are you talking about? Ne bwolya nga ina ngoma nti no kyomanye akapiira lekerawo kakola bwoti. So kati waliwo abantu aboogera ebigambo ne bwoyogera nti no wabula Ssemfuma ne mukyala mbadde mmanyi bantu batuufu era balungi nnyo mbasabira. I pray for them. Kati beetaaga ekintu kye tutalina be bantu abataata abali unbiased. Ali what? Unbiased abayina n'ekitiibwa kubanga abasinga ekitiibwa kigenzi. Tuyina Kayiwa wano. You know Kayiwa? Kati Kayiwa ye taata w'abasinga wana obukulu. Ni Kayiwa has become a major source of embarrassment. Joy yagenda wano kuwabizaayo, agenze wano mu Kakande, agenze wano yayamba bujingo. You know what I'm saying? Kati Kayiwa nze namukolako research goyizo okuba okyali muto. Kati wayise emyaka nga ndoza 10. I think about 19 what? Maybe 2000 or 1997, 98. Waliwo omukazi omuzungu. Waliwo omukazi omuzungu yaga nti Kayiwa ono aliko empewo. Aliko empewo ezitali za Mukama. Simanya ina byakola ebintu bitakwata kale. Abasumba ba Uganda abasinga Joseph kwaliko empewo. Kati nga waliwo empewo kati empewo ziringa zile za Kakande. Nti kati abasumba ne bakuŋŋaana omukazi yali ayogera nnyo bamuteekako impact n'ayogera biki. Kati abasumba bakuŋŋaana ne bagamba tulina okukola commission of inquiry. Ne bagamba ndi gwe tuteekako. Ne bateekako nti Pr.Ssempa tumumanyi teyeekubiira ali radical. Akyogera nga bwe kiri. Tereri antama. Ne bateekako n'ono muganda wange owa Eden Revival Bishop Morris Bukenya sijjukira abalala bateekako. Kati ne tukola inquiry. Man. It was marvelous. Najituulamu naye waliwo bye namanya. Kati bwe tukola report. Nga waliwo abantu abaze ne boogera ebintu bibadde nga ndabira ddala nti there is something. But now you're going to gamba funny. That word funny, we use it to mean some funny things. Musumba ngachali kumuchala Judith Babirye ate omusumba. Gunali manyi yakubanga oluyimba nga ine ebinuma n'empuliza muko bwenti. Nenda bange ebizo biweddeko. Just by mere song. Gwe as anointed pastor, do you have any commission of inquiry nga yabasumba? Okwita omukyalo oyo ng'omusumba, not as a musician, not as a human being like any other person. Nemumutuuza nemumubuulirira kuba kyangu nnyo okudda engulu ng'oyo omukyanga bwe mulaba nenga is there waliyo akakiiko kakabasumba kasobola okutuula omukyalo oyo nadda mu mbeera nga tagenze ku media okumuweebuula nga byentandise okulaba. Nkwebaza ekibuuzo ekyo kamalize wali twakola report ku Pastor Simon Kayiwa ne bamwejjeerera abasatu naye nze nakola minority report. Nze nalaba nti waliwo emitawaana awo. Nze nalaba waliwo emitawaana ku Kayiwa. There was a lot of troubling questions. I saw it. And I submitted mine as a minority report. Kati okutuuka ku kya Judith Babirye, I'm so glad you are saying this. Nze kyenkubira kati olw'okubeera ennaku zino ebintu biri public. Ekintu kasita kibeera public kirina okubeera handled publicly and also privately. Judith okuva ewe omwami we yali public. Judith okufumbirwa omusajja ono kibadde public. Judith okugenda eri agenze kibadde public. Yagenda mu kyama by the way. Yagenda mu kyama. Kati there is what is a doctrine. A doctrine erina okulongoosebwa mu birowoozo by'abantu. Kati so abantu balina bakyusizza okwenenya. Ate ffe mu East African Revival abalokole tutambula mu kwenenya bayita okutambulira mu kitangaala. Festo kivenjere yatuyigiriza bwoba obbye ente gizzeeyo n'omwana gwayo n'omuzzukulu gwayo osobole okutambulira mu bukolokozo bayiza okutematema abantu tulyoke tuyimbe tukutendereza n'abanyakole bwe batyo bwe bakola. East African Revival bwe badde bwetyo. Kati waliwo n'ono nnyonyi ntono wano pastor yali atuwa obujulizi waliwo gwe yagenda okulongoosa obulokozi yakwana mukazi omusajja mukaamunne n'amufunyisa olubuto
ana oli nakuza omwana ng'amanyi nti wuwe naye ne kituuka ekiseera ng'alina okulongoosa bana ne bagenda yali atuwa obujjo naga nti natya nti bagenda kunkuba amasasi kuba ngenda kugenda okwenenya eri omusajja ow'obusungu nti nakwana mukazi we ne mufunyisa olubuto nti era omwana gw'abadde alabiridde okumala emyaka 11 siwo. Bishop Ssempa yatuwayo n'obujulizi obulala era omukazi yalina ekizibu ekyo naga nti bana pastor ndokose naye nyina ekizibu nti ki omwana gwe nazaala mu musajja ono omusajja ali tazaala naye nga musajja mugagga naye nendyoka ngaya nenfuna omusajja omulala eyamfunyisa olubuto ku muliraano nenzaalira omusajja ono naye kati ndokose nyina okubuulira amazima tinkikoze ntya nyinza okibikkabikka. Bishop Ssempa naga nti genda tukitegeke tugende ne basaba Bishop Ssempa ambuulira bwe batuukayo ne boogera eri omusajja kati omusajja naye bwe bamugamba sebo tusonyiwe kyali bwekiti ne bwekiti omusajja yali mutamiivu ng'anywa omwenge n'agamba nti naye omanyi nange nali sikimanyi kubanga nze sizaalanga mwana era abasawo baŋŋamba nti olw'okuba omwenge guno gwataganya obuki sisitimu zange nti spam zange tezikola tezilo era nali nkyewuunyiza naye wambi omukyala musonyiye wabula omwana kamusigaza era omwana ne bamusiga n'amusaba nti bane mundeke mukwadde gwe ntegedde gwe taatawo muliraanwa era oyogedde mbuloku mukama akuwa omukisa naye nange nali nakirowooza dda bannange mukama omulokozi oyo alongoosa. Judith agenda alongoose waaniwo agenda alongoose atokyese bulungi. Yes. Basing on that agenda alongoose. Judith tuli wamu naawe nze neetegese okuyimira ne Judith neba yakomye baliwa tetumanyi Judith asooka ave ne mu kuyimba asooka kuteeke wansi asooka ddeyo anoonye mukama asobole okuva mu bino byalimu survivor simanya biki emikolo si kikyamu kuyimba ku mbaga n'embaga lero yakusanyuka tewali mutawaana kuyimba mbaga it is okay naye as long as you are still a minister ayimba ku musalaba ayimba ku Yesu ayimba ku oli tumuyambaddeyo kati omanyi okujjanjaba omuntu mu mubiri nemmoyo it's not easy omuntu omukadi obeera kansa bagende bakuba kitooki kiri. You understand? So kano omiredda balokuba kitooki nekikujjako embiri zonna okusobola okujjamu obuwuka buli kati obulwadde gye bweyongera egenda ewala n'obujjanjabi bulina kukola ki bugenda wala kati okuba empisa akampi bwe kati mu Judith tumukubye no era kati tulina amakanisa wano nga tebabuulira njiri nkambwe omwo mujjudde abasiyazi omwo mwe mujjudde abenzi mu makyaki osanga kwaya leader ng'asula mu gavana osanga kati waliwo gana akawala akaali kayimba ne muganda wange omusumba ayimba kati ennaku ezo kagende kafumbirwa omukazi omulala Wilson ugenda kadde kwogera linnya naawe tujja disalamu badde sagala linnya naye all the same tofaayo omusumba kabala kagende kati waliwo banoono osumanyi ono muteesaasira avudde wano agenzi Canada kati banaye twetaaga enjiri etazanya tulina okuddayo ku musingi guli nti olokose tisooka olongoose enjiri kati sooka olongoose by the way wano mu njiri okutandika tewagamba nga boogezi ku nti I'm saved it is by action as long as zikola wasookanga n'oyiga okusoma abakristo babayitanga basomi n'olyoka omanya nti kiki ogenda okwatula n'olyoka oyatula ng'otegedde enjiri n'olyoka obatizibwa ng'olina emisingi naye kati bano yes Jesus I take you in my life naye ng'omusingi tegubadde gwawala era kati ebintu ebijja ize bwe bigenda ize so Judith tumwaniriza era wabula nze y'omu kwabo abaaniriza with caution mwana bw'aba yayokya essomero n'akomawo ku ssomero ng'oli headmaster tibanaye mu nsi omutima guyinza okwewanika tagenda kudamu kubyokya kati naye nga tumureceiving n'ekisa naye tulina okukola ki ekirina okukolebwa Yesu bw'ati bwe yali ayigiriza aba faith without works is dead ebigambo byokka tebiina
katulina omulembe guno gubayita hyper grace enjiri gino kitwala nkyogedde kitudde mulinnya kati waliwo omulembe ogwo ogutayina depth ng'obuli kintu kitambulira magero kyamagero no ekyamagero kya Mukama kitambulirako n'ebikolwa omukazi ne bweyagamba Saara ogenda kufuna olubuto ozaala omwana yamutambuza mu lubuto emyezi 9. What are you talking about? Kati bano baga nti omwana alina kubeera mu lubuto mwezi ogwo oyina okumutwala myezi 9 ne Yesu yali mu lubuto myezi 9 wadde yazaalibwa mu kyamagero. Kati ffe waliwo kye tulaba yandibadde amuzaala buzaali n'agwa wali. Mukama atuwadde okubeera abamu ku bafuzi kuba ku nsi yatuteekako okufuga ate n'okubeera tulina abatume tulina abasomesa tulina aba evangelisti tulina bannabbi tulina prophets teachers tulina n'ababulizi b'enjiri ba evangelist. Omubiri gusobole okukula. Otherwise nze bwe mba njogera ku nsonga za Judith sizogera nga Judith yeka njogera ku bugazi bwonna obw'ekkanisa obwa Uganda nti tulina okwekola mu omulimu okukomyawo to restore the dignity of the pulpit. Otherwise we are laughing stock. You know what I'm saying? I get a copy. People begin to laugh at us. Kati ne batulaba ffe kati balina okumanya they are men of God, like the late Bishop Pr.Ssempa. They are men of God like me. It's Pastor Jared Mwebe, tulina Pastor Michael Chaze, tulina basumba abatyamuka, tulina nyina wano Pastor Isaac Mukisa gwentambula naye asabire eggwanga nyina wano Pastor Isaac kuva Monday mpaka Friday okuva ku makya ssaawa 3 okutuuka ssaawa 6 asabire ekkanisa asabire eggwanga asabire amawanga every day. So bulugya n'omulabako you should come and every day tutambudde naye emyaka 30 ayina mukyala wo omu n'abaana be 2 ningo omulimu gwakola kusabira gwanga agoba n'emizimu netutubeera okweragalaga. Kati ekizibu by the way nti abafere bamejaringa nnyo okweteeka mu butaala. Oh yep. Ate badduka nnyo basanga eri. But anyway, so as far as Judith tumusabira, I'm willing to kubeera ku kakiiko akabasumba abamuyamba the restoration, the committee for the restoration of Sister Judith Babirye. Obuweereza bwe Mukama abuyimuse tusobole okuwulira oli Babirye oli agenda ebuziba. Yesu beera nange. N'ekisemberayo ddala ku kino. Who are we to judge Judith Babirye? What do you think? What should people think of that? Is it the right time to judge wakola bubi wakola ensobi? Kati unfortunately simanya ani yaleeta ekintu ekyo mu birowoozo by'abantu. Exactly. Naye njagala mumanye nti ekintu ekiva nnyo mu basomesa b'abasiyazi. Kubanga omusiyazi kasita omugamba gwe kyokola ekyobusiyazi kibi akugamba why are you judging me? Why are you you just love me, just love me. Kati abantu ne batuuka ne ku level okulimbibwa nti tebalina kukola judgment. Judgment kitegeeza kiki? Judgment kitegeeza okusalawo kituufu oba kikyamu, kya Mukama oba si kya Mukama. Kati era Yesu yatuyigiriza nti mwegendereze nnyo muleme kulimbibwa. Era Matayo 23:2 Yesu ayigiriza nti omulembe gw'oluvannyuma obulimba bugenda era mwegendereze nnyo. Kati wegendereza otya obutalimbibwa? Okwekenya. Bible eyogera ku Babereya, the Bereans. Bible ganti Babereans baali mwanobo baali bakitiibwa. Bwe baawuliranga enjiri baagikeberanga, baagireceivinganga nene bagikola ki? Tebagikebeera mu byawandiikibwa oba Paulo yali asomesa bituufu. They would judge it okusinziira ku kigambo. Kati Judith bwayogera ogundi bwayogera bintu byayogedde bikwatagana ekigambo. Yesu yagamba nti mu buli bamanya batya muli bamanya ku bikolwa. Enjiri si bigambo, enjiri bibala. John the Baptist bw'abantu bwe bajjoga nti no tuze kwenenya naga nti temujja kwegamba nti no twenenyeza naye muleete eki ebikolwa ebiraga nti mukoze eki mwenenyeza. Kati yenjiri gye tulina okubuulira. Kati abantu bangi babuuziddwa ennaku zino kubanga waliwo omulandira gw'enjiri enkyamu bagiyita hyper grace. Owulira ogwo ogutambulira mu bano abafanero
mulimu abafanero bawulira abo mulimu bambonye owulira bana basumba abo mulimu kati nga bo bayigiriza nti bwolokoka munda omwoyo bwe gulokoka nti naye ate omubiri ne bwe guba gukoze ekintu ekikyamu omwoyo tegukwatibwako kintu ekyo kikyamu nnyo katulina wane Makerere tulina abaana abayingidde mu gurupu ezo eza fanero nga babadde basaba babadde banoonya Mukama nika ndibatandika n'okwenda kukali bakola prayer meeting biki abamu ne bayingira mu bwenjaga nti naye jukira nti ekintu kyokola mu mubiri tekikwata kuki ku mwoyo kubanga Mukama atunuulira mitima bawona batandise okuula embuto bawona batandise okwambala mabeere gatandise okutambulira wabweru kati abamu bagamba nti si kyekyo kyayigiriza naye waliwo bangi abakitambuliddemu ba agents waliwo n'abaana mu academically ne zigwa mu kifo ky'okugenda okugamba nti nonsome ndi mu law school of law biki exams are coming up mwana yebaka bwebasi wali n'ateeka ekitabo wansi n'asaba mu nnimi naganze ndi mwana wa aposo gundi robobobobobobobo nayingira wali mu law school ebigezo ne bimukwa ono omwe atambulira ku abadde ayogera olulimi abadde mu robobobo yenderererere kati n'ono waliwo ono personal assistant owambonye mbonyo ne yakombesa abantu ebigeri ayina ono abadde Ssenyonjo Joel Ssenyonjo Joel agenze mu school of agenze wano gundi wano mu law LDC mukubye mulemye Joel Ssenyonjo so wa FDC so no wa people power jo ono wa Joel Ssenyonjo oli Ssenyonyi era clarity mu juli bana banyonyi Ssenyonjo Ssenyonyi akantu ka mulema kwakati mbonye atera ogamba olwo yagamba awo nze waliwo muwala wano papers esimanya zaali zaba ebigezo teyabiyita naye nze mu mwoyo nagenze nembuuka nenyingira mu main building nenyingira mu computer nenzitereza what are you talking about bintu byakiyaye muyaye nti mwoyo yamutoda mu computer mu computer naze kada abawale babeerawo Bible eyogera ku silly gullible women waliwo abantu by the way nga bali gullible and silly I'm not era nsaba Mukama atuwe obwongo okutegeera atuwe meme eteredde tuleme kubeera nga tudda back and forth okulimba kubanga ndi omulembe guno mulimba oba oyagala ekyamagero kwata ensigo teekayo ensigo nonsense sebo ebyange ndowooza byebyo kati wabula njagala okujjukiza nti waliwo abasanyukira mu njiri gye mbuulira abandyagadde okusupportinga university bagiguddewo tutandise nate okutandika okubuulira enjiri wabula ekimu ku kyenjagala njagala repairinga emmotoka yange era njagala gibalaba waliwo abandyagadde okunsupportinga okuteekako engine tofaali so njagala motoka yange okugitereza njagala $10,000,000 wayinza okubeera waali eyo naga pastor kankusigemu oba ne bwampa emmotoka sigirina by the way ekyo kyo kyanjawulo enjiri eyange mugimanye niate mbadde njega tujja kulayo ka live ako nga tuli ku motoka lwaki tetugenda nyenji kulaga kati tugenda kugiraba naye nga noto okuvaawo guno omwezi mukulu nnyo kufina better ne Solo ne Moses bamuzala guno omwezi wa Bible omusajja omugeze nnyo bale sikimanyi bamuzala mu Feb okay kanse ndi musajja asamanya Bible kiky'obuuza mchembuza kikino yalina omukwana eri abantu yali mufumbo mwezi gwa love ate musumbe kigambo ky'omukwano okivumirira okugamba okibulirako nnyo n'ogamba abantu abavubuka temudda mu BCS abo don't be lesbians what is your word of this kwa eno program nayo tugenda kubanga twada shika 2 paka tutafuna full program nakulu mwezi 14 kati nebaza Mukama olwe mwezi guno ogwokubiri waliwo Mukama kyagenda okukola mu mwezi guno kintu ekyo ekya what Valentine's Day yakusaba onkomyeko kyogere kuba kinene nnyo maze emyaka 20 Makerere nga njogera ku ekyo love marriage commitment faithfulness wabula ekyomwezi waliwo Mukama kyagenda okukola ku bantu bannabbi ba Mukama mbawulira bonna banga nti pastor waliwo ekigenda okubeerawo mu Feb waliwo there's something tewali ambulya kigenda kubeera neba abantu bempe ekitiibwa baga nti waliwo ekigenda okubeerawo
mu February kigenda okukyusa embeera y'omwaka gonna. Amina. Abaluganda mukama abawomukise namba yange eri noti 772 mukaganya emuziro 28 noti 772 mukaganya emuziro 28. Eriko mobile money required remit Pr.Ssempa. Abetaaga okumuddukirira mu service mu bintu byakola program zatuwa byonna betwogerako mu muite kumuteko ye namba mujja musanga. Kati ngena mu counseling kati mwana musiyazi right now. Right now. Njagala mumanyi ngena counseling kati bwemba wana era kyemba nziruka nyina maama ze ne senga bayese muganda wawe mwana ali mu kulya bisiyaga. So I'm gonna cancel them. You have to do that. Kati ate ekintu ekyo kyakyama. Bakati wali muntu mu ggwanga gwe tumanya ayamba. Bakati counseling ekisiyaga bakukijjanya but we gotta help. So bobo supporting eyo manya pastor ekintu kyakola. Sebo mukama kwa mukisa. Amina. Ebale. Okay, mwena kulungi bensi. Yes sir. Musumba Ssempa ye wali mukubulira enjiri ate nafe mukutwaga. Bale nange mwebaza yali musumba wange nga tule makere ate nali student and things of that kind. So no nsonga eyo nange nzani achali nga achali omulamu okusigala nga ndi mulamu nebaza omukama obulamu bwapadde mwena. Akuma takumira mpera mbere bulungi mwedaba.